Kati wetumuwa bail bwamala okufuluma ate ngeno mafia eno ey'omuvubuka ate yeyagala kulaga nsi nti yo weekola ki ffe weetuli oba ntegedde kati ate kati eno gye tulina okubala ya bulabe nnyo kati ekyo kikulaga nti mafia yeyamukwata obyawudde bya gavumenti ne mafia ndoli gavumenti yamukwata nemutwala mu kkomera bwe tumanyi abagalwa ekyatabudde Uganda tekirina makulu abantu boogedde ebisingakaawo tekirina na makulu era waliwo ababadde baŋŋamba mbuvaayo weetonde ne nga nze muwala wa Yesu nze neetonde ku ki bwe tosobola kunkaka kwetonda okwetonda tekuva mu bantu okwetonda kuva gyendi nze nyina okutegeera ensobi gye nakoze nkiwadde obudde wiiki nnamba ne ŋŋamba bwe lutuuka ku Sunday nga nzudde ensobi yange nja kuvaayo neetonde ne vidiyo nzizemu ne nzeetegereza sisobola kwetonda kubanga neetegereza byonna bye nakoze nga temuli nsobi kuba nti ebigambo byange Katonda abitaddeko amasannyalaze yaŋŋamba sewunya ntadde obugagga bw'ebigambo mu kamwako kyekimwogeza era kati ekiri awo ekyabadde owuwe ngenda kugamba ba president genda president akuwe security president bamuwe security ekiddako kati olwoyo pastor era kati lwerukuluddako era omanyi president Kyagulanyi aliwo nga kyakutiisa ono yayogera ku bannupu ne bamukambukira waye Mr President twakizudde nga obulamu buli matiga yetaga security bonna babujingo enfuna gye bafuna mu security abavubuka ba Uganda ebitundu 9 ku 10 beesigamye ku muntu ogwo yaluwa Kyagulanyi agwa kubisaamu akafaananyi olwaleero nga Kyagulanyi taliiwo tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa East teboogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atona byabakama yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mbu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yuggi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 twagenda okuva mu wiiki eyewedde ng'ensonga za Honorable Mwanga Kivumbi zikutte wansi ne waggulu bamukwata ne bamuzaayo mu kkomera abantu bangi infact tali mu kkomera kubanga tewali amanyi waali oba ali mu basement oba wa kusinziira ku mbeera nga bwe tewali n'omu amanyi waali naye nga ebyogerwa abantu bagamba abamu bagamba enkuba ekusazeeko abantu bagamba abamu nti yakola nsobi okwogera byeyayogera nga Mwanga Kivumbi nga yakateebwa abamu bagamba nti omusajja ali gumite era byali asaanidde okwogera tutandikirawo sheeki mukwano gwo Honorable Mwanga Kivumbi okusookera ddala abavubuka bali mu byobufuzi balina okumanya nti ebintu bikyuse nnyo nabo kye balina okukola kwe kukyusa wingi gye bazannyamu ebintu byabwe nti bw'otunuulira Bobi Wine bukyangayingira byabufuzi oba naawe otulaba n'abatuwuliriza nti ebintu bya politics byakyuka ne bivaamu ekisa because nakugamba akabinja akaali kazanya politics mu Uganda kaali kayaaye
nga kazanya politics wa misana yekka ekiro nga tekabeera mbya bufuzi obyawula ebyo nti emisana bazanya ebyobufuzi naye bwebutuuka ekiro baba mu birala babeera mbya bufuzi akakabinja kaali kamanya buli mu gavumenti nga yeeruka peesi kwe kalina okukola ki kalina okutambulira emyaka mingi kati Bobi Wine walaba okuva akalweka weyajja mu byobufuzi politics n'akyuka okuva mu kalulu ka Bobi Wine akaggwa ka 2021 tujje mu kana ka 2026 ng'ebintu ebya happening nga byobufuzi bipya nnyo eri politics wa Uganda kati bwe mutunuulira embeera eyo mu abali ku ba frontline mu politics ne musigala nga mwali muzanya politics wo muna kati we mukyali muba mugenda kufuna ebizibu oba ntegedde kati Honorable Mwanga Kivumbi simanyi nze ng'omuntu kyamutemba kubanze nandisuubira wakirinzawo nali ndwala nali ndwala nengendako e Nairobi week says olwandivuddewo nti mukomera sandigenze na Butambala nali ngenda Nairobi banzijanjabeko wakiri okitegeera because bano abantu bemudiringa nabo abantu bemudiringa nabo olaba omulamuzi ate omusibe n'amuwa beyiro omusibe n'amala okusaininga bwati ate ne bamukwatira mu lujja lwa kooti yeemu oba tukitegedde ne bamuzaayo eruzira era ne bamuzaayo eruzira kati eyo ensigo oba okyagiyita ya bulijjo mayanja tumutadde okitegeera ani gosubira ani agamba ab'ebyokwerinda nti gundi bagenda muwa beyiro bagenda kumuwa ne babeera rawundi nga balina mu ngoye za bulijjo olwo gwe nalaba omu omu kubakwata oba yali sheekyani gwe bawa beyiro nga ndaba n'omu yali amukwata nga yambadde kiniigiina kati gwosuubira ani abo babagulizaako nti gundi bagenda muwa beyiro leero okitegeera amateeka ga wano ge g'olugambo oba beyiro ebiseera ebisinga zibeera zakukkaanyaako ono tumute ono tumukole ki ono tumuleke oba kitegeera kati wamala okumanya nti amateeka gali bwe gatyo tekyaliyo mulamuzi yenna asobola kuwa beyiro ng'asinzidde ku buyivu bwe n'amateeka kye gagamba omulyango n'akadirisa ak'okusigala nga gw'ozanya ebintu ebikufivalinga kikulu nnyo ontegedde kubanga tosobola kungamba nti Honorable Mwanga Kivumbi amateeka gakoze ne bamuta seba amateeka gakoze andiwuliriza kubanga bagamba nti n'essaawa enfu wabaawo weetuka mu lunaku nga sebe baze ekituufu tekiriyo ate nga teri muli andi esobola okubala anti obudde waliwo kati obudde bwe butambula bwe buti nti weyasigala era obudde bwe butuuka essaawa yeba etambudde budde bwe buba butambudde budde buba butambudde kati essaawa lwaki ogiwayiriza kati tosobola kuŋŋamba nti omuntu gwe bateekako omusango gw'okutta abantu 7 nga n'entaana zirabwako ontegedde omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe na biki ye mumuwadde beyiro nga Edi Mutwe eyabba esweta negonja ku kkubo ye mugamba nti amateeka ono gakyamuvunaana nnyo okitegedde kakati kitegeeza nti beyiro yo ffenna tukkiriza nti yabadde eyina enzija gyezzeemu wagirabe nga yazze omuwala bw'agiyita bakota takibwatukira okitegeera nejja bw'amala okumanya nti beyiro bwetyo bwezze wepositioning emangu mu kulaba ng'osigala ebweru ontegedde banze sikkiriziganya na muntu agamba nti oba basibe amateeka ebiseera byonna gajja kukola nga siggwa ali mukomera oba okitegedde nze nzikiriza omuntu yenna bw'afuna akakisa akafuluma mukomera oba akakozesezza atya oba atya akakozesa akole ki afulume yes because ne bwobeera yagala revolution omusibe tagipulaninga okitegedde Mandela yapulaninga yapulaninga emyaka 27 nga Mandela ali mukomera bannansi ba South Africa bali dormant onategedde era olunaku lwe bakwata Mandela revolution ya South Africa yadde emabega emyaka 3 onategedde kakati omusibe mukomera tapulaninga tekisobokera ddala omuntu yenna apulaninga aliki ali wabweru so kati bano abavubuka abali mu byobufuzi muyina kati okutandika okutula wansi mutegeere
regime gye mudiringa nayo nti buli lukyeyongera kumuvinga mu mbeera za bwonoonefu ontegedde bino ebigambo Honorable Kivubi byayogedde bulijjo byayogera temwabaddemu kipya nekimu abyogeredde emyaka 3 bukyanga jja mu politics kati olwaleero mulina kumanya regime gye mudiringa nayo yeeri ey'emyaka 3 oba kati biralamu ontegedde so kati abantu baleme kwogera basirike busirisi yogera kyembaddeko bw'ofuna omukisa ogufuluma ekkomera gukozese ofulume because ekkomera ng'oli mu kkomera tosobola kupulaninga okitegeera kati olaba Honorable Mwanga Kivumbi abantu bamunona ku kkooti ne bamutwala e Butambala Butambala yonna ng'oyinza okugamba Kyagulanyi yayita ontegeera political obeera olabisizza ekisookera ddala omuntu gwe bagamba nti bamukuba akalulu walabye musisi bwayita abeera abalabisizza okitegeera because abagamba akalulu mwakayoola buyozi gwe mayanja nze mbeere Butambala kumpi buli wiiki teriyo constituency mu Uganda erina busungu nga constituency y'e Butambala erina obusungu buyitirivu mayanja empalana eri e Butambala kyotasobola nakukkiriza abantu amaduuka gagudde amaduuka g'abantu gakoze eki gagudde amasomero kutegeera butegeezi nti gwali owagira oli mwe mwatta abaana baffe ng'essomero balijjamu abaana okitegedde kakati omuntu ali mu mbeera efaanaganako bwetyo tusuubira nti mwadde mukoze kye musobola okukola okubaako okulaba butya bwasobola okufuluma naye kinakulaze nti amateeka ga Uganda olwaleero gatukaga abantu balinga basatu asooka Mwai Museveni ye akkiriza ebiseera ebisinga obungi Mwai Museveni talemezaamu nnyo kasita afuna abantu abasobola okulobinga obulungi mu maaso ge ekintu akivaako mangu kati ate waliwo ne mafiya yo terabika eri munda omwo ebiseera ebisinga kati yekola bino biwalabye Mwanga Kivumbi bye bamukozeeko nti gavumenti musobola okutuula nayo ne mukkaanya nti agundi tumuteba mu ebbeiro olw'ensonga ABCD kubanga mulina n'okubala politiko gundi yammwe mu region ng'eya Butambala nti wetusigaza Mwanga Kivumbi ono tusigala tuwininga politikale ng'ali mu kkomera okitegedde kati wetuba tetuwininga tusale amagezi tumuwe ebbeiro kati wetumuwa bbeiro bw'amala okufuluma ate ngeno mafiya eno ey'omuvubuka ate yeyagala kulaga nsi nti yo weekola ki ffe weetuli oba ontegedde kati eno gye tulina okubala ya bulabe nnyo kubanga biri ebisajja mukulu ebyensi egenza ebikola ki abantu bamutegeera bwe bamukwata nadda engulu okitegeera kati ono omuvubuka abantu bakyanoonya bunoonya bamukwatawa nadda engulu okitegeera so kati Honorable Mwanga Kivumbi siba kugamba bulijjo obugumiikiriza kintu kikulu nnyo wakati nga onaabako byotuukiriza gwe asiga okutegeera ensonga zino Mwanga Kivumbi aliriddawo essaawa zino ajja kulabika kubanga tetulina tumanyi nti ali mu kkomera lino oba lino ajja kulabika kati ekyo kikulaga nti mafiya ye yamukwata obyawudde bya gavumenti ne mafiya ndoli gavumenti yamukwata nemutwala mu kkomera bwe tumanyi akuluno mafiya ye mulina kati wano mafiya teyanyigirawa kubanga byayogera yayogera ku gavumenti yo mafiya ekugamba yo mafiya ekugamba nti watuvumye waliwo obuvubuka obwo bwe bambaza obukookolo obwo ennaku zino bwe bufuuse ekizibu naye lwakuba abannayuganda kye balina okumanya si bungi butono ate baana bato just obasaasira busaasizi noga nti alhamdulillah nabo kebakozeseeko akaseera kaabwe kankubuulire obwo obukookolo bwe bantu tebatandise bwambala biseera bino batunyumiza ekitongole bakiyitanga state research kati yekola nga CMI ensangi zino abaana ba state research bali bazibu nnyo
ku mulembe gwa Amini Obote Amini abaana ba state research nga kasaba kuteeka mu bujipu bwabwe obwo ng'ekigenda okubeera muri kika naye abaana ba state research bonna abakolanga mu kitongole omugamba baafa mwebali abalala bali mu wino bali mu nnyanya naye nomala omugamba nti gwe wali wa state research adduka emisinde miitirivu addukira ku poliisi n'akuwabira omusango omuwaayiriza so buli nsonga yonna abatulaba gye mulina okukola kugiwa budde time enkuba bw'olaba ng'etonnya nnyo gwe katawakkala suubira akaseera konna ejja kukola ki kuca ate waliwo egenda okumala omwaka ng'etonnya kakubeire musana nga gwaka gwe kiwe budde sawa yonna enkuba ejja kukola ki ejja kutonnya so kati bino tuyinza tubivumirira nti bikyamu kubanga ensi nga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu mayanja bino ebikolebwa wano mu Uganda tebikyalina nsi gye bikolamu okwetula ensi yonna era tuli mu kuswala kwotalabanga ng'eggwanga nti amawanga nakugamba amawanga gali mu kupulaninga bintu discussions z'amawanga kati nga wano obusajja nga batulinga bwe tutudde wano amawanga bapulaninga bintu badiscussinga ku byabulimi badiscussinga ku service deliveries badiscussinga ku teknologiya okitegeera ensi abantu bali mu program yakola ngudo ziyita mu bbanga abantu bali mu kola program kulaba omuntu awangadde ate emyaka 10 kati ferengera bye tuliko ddala misikini tuli ku bya drone yazze newamba gundi abasajja b'obukokolo bazikana imagine namwe ababikola mwekubemukko mu mutima nti is it true mu kaseera kano ng'ensi ekuze ng'ensi eri ku mulembe ogufanaganako bwe guti is it true abasajja nga ffe okutweta nga tuze kudiscussinga ku ebyo bintu ebyekisirusiru ebyo oba kiraba mayanja just kintu kyakwekuba bweko bimuki mu mutima nze nsiba mbagamba musobola okubaako enkola nnyingi nga security ze bakozesa nnyingi ne basigala nga bawininze game ng'obuyinza babulina ate ng'ensonga bagikutte mu nkwata ya kigunjufu oba ntegedde muwanga kivumbi ng'oyo wali omwamutegedde empigi musobola okumuteegera n'agendera mu kupaatulo kuba nazo zabaddewo eza poliisi ezimanyiddwa nemutwala nemukomera asobola otuuka era nemumugjayo kuba obuyinza mubukola ki nemumutwala gye mumwagala omukuba kibooko kuba obuyinza mubukola ki obuyinza mubulina right nawo mubulina kati embeera ya kangabaana eyo kangabaana kugambye abaasooka ogikola tebagiwangaalamu nammwe wallahi thumma billahi temujja giwangaalamu tekisobokerako ddala because eri nagamba weewalanganya ekintu ekiri mu kutokyalinga nekituuka okuleeta amaziga mu bantu Allah tasobola kubeera mu lyazaamaanya kusirikira bulumi bw'abannansi n'amaziga ge bakaaba kumala bbanga ddene lwa muntu omu bw'ogenda n'obikula mu bitabo ebitukuvu kyali kibaddewa gwali mulembe gwa Falaawo bwe yakaabye n'akyomya abaana ba Isirayiri abaana ba Isirayiri abantu ku mulembe gwa Falaawo abakyala n'abaami baatuukanga okuzaala omwana omulenzi nga bamukweka kubanga Falaawo yali amaze okuwa ekiragiro nti omwana yenna omulenzi agenda okuzaalibwa ku mulembe gwa Musa alina kuttibwa bakitegedde kaakati naye Falaawo wakati mu mbeera eyo ekiseera kyakola ki ekiseera kyatuuka gwe enzita Katonda gye yajjawo Falaawo ye yali esaana okugjawo omuntu yatuuka ku ddala ery'okweyita Katonda Mungu n'aleeta amazzi ageno n'afiira mu mazzi ng'ekikere abantu bonna bali basuubira one Falaawo bali bamaze omuteeka mu kifaananyi ky'ensi ekiraga nti ye Katonda tafa talwala bakitegeera oye Falaawo kali kasajja mukampi we kati kalinga mu fuuti 2 kali kampi nnyo nga kakomanga ku viviiri wano okukka wansi ninga katabbu nga kazibu nnyo okitegeera naye akaseera kaatuuka Mungu n'atuma Musa n'amugamba effujjo erikolebwa Falaawo ku baana ba Isirayiri kyekiseera likole ki kyekiseera likome Musa obuyinza mbuwadde ggwe ontegedde abantu abatasooka kukiririza mu Musa
kubanga era abantu abaali aboluganda lwa Musa bamugamba ogenda kutandika otya Farao ogenda mugamba otya Farao agenda kukutta nontegedde naye nono mu byokulwanyisa Katonda byali awadde Musa bimanyi nga muwadde muggo Farao ayina amafumu ayina obusaale ayina amagye naye nga Musa azze na muggo Musa yajje na muggo mukano namugamba nti obuyinza bonna mutadde mu muggo ogwo era omuggo ogwo ate ekyewuunyisa Musa omuggo gwa Musa tegwakuba ku Farao bwamukubeko bwati tegwakuba ku Farao okitegedde Katonda yaguteeka mu bikolwa mu bikolwa omwo Katonda mweyisiriza Farao n'azikirira abaana ba Isirayiri ne bafuna ku miki ne bafuna ku buweerero ne bafuna ku mirembe ontegeera so abatulaba njagala bagamba mwenna abali mu kweyaliikirira bino na biki wallahi teri kitagwa just kuwaayo buki naye ebigambo bino Honorable Mwanga Kivumbi byayogera alabikanga yali amanyi ekisobola okuddako nekubanga bwe yali ku mukutu gwa radio CBS ku makya bamukubira essimu enkeera bwe yavaayo n'ayogera naye enkeera ne bamugamba ebigambo bino byayogedde tolina kutya nti bisobola okukuzisaayo mu kkomera n'agamba kakati ekkomera kati tiririmu kati kubanga gyembadde gyembadde eri kkomera kyenzikiriziganya nakyo yadde ekkomera si ddungi naye ate n'abasiba abantu balina okukimanya nti okusiba si solution ya kugonza nzikiriza ya muntu ontegedde kiyinza nze okunsiba nonsiba emyaka mingi nongamba nti njagala otuuka okuva mu kkomera nga tokyali musiraamu olaba kisoboka nakugamba nti bano abaana ba Nuupu bano balinamu ekizibu eki kimu nti bakyaye nnyo ligiimu eno oba ontegedde bakyaye nnyo ki ku bye babakoze gwe wandisuubire nti wandibadde wakyaliyo omwana ayambala ovule emyufu ku bye babakoze naye tulaba nga bakola emikolo gyabwe MP bakuteekateeka emikolo mu zi constituency abaana ne basimba layini nga bambadde red kiba kikulaga bulazi bw'oba olina amagezi agafumiitiriza nti bano abantu batukyaye nnyo ontegedde so okubasiba n'okubatokyalinga oyinza okikolera emyaka mingi naye kiyinza obutajjawo bukyayi bwe bakulinako wabula ate kiyinza okwongerako distance y'obukyayi ennene ebadde eri ku ggwe egende ku baana egende ne ku bazzukulu egende ne ku banno oba oliawo abantu be balabanga bwe muli mu kagurupu akamu oba ntegedde so kati okusiba okuwamba okutokyalinga eyinza obutabeera issue otegedde nti njaga okuwa ekyokulabirako eggwanga lya Isirayiri eryo bwe lyajja ne lisenga ku ttaka lya Palestine batulugunyiza Abapalestine okufaako obufi ne bava mu kubatulugunya omanye ensojja salako amazzi okumala omwaka nga amazzi tegalina we gakola ki abantu bagira omusenyu bwati n'afuuyisa omusulo ogumuvuddemu ate n'agutabulamu omusenyu n'alya ebyo byonna Isirayiri ebikoze etokyalinga abapirisuuti abo batuuke okwekyawa bakwate emigugu gye batambule bakole ki batambule bagende ettaka balireke balemeddewo tiwaba kulimba nti tokya erina kyesobola okukyusa otegedde nakugamba bino ebyobufuzi bano bebalimu eringa bituuka ku extent nga eringa nzikiriza okumanya eringa nzikiriza osanga omuntu w'NRM nga kubigenda mu maaso byonna oyinza otutula naye n'omugaba ebintu ebigenda mu maaso nti ate biriwa nga talina kyalaba ku byo bawambye nti leka naawe sheke tulaba Mwanga Kivumbi bamuwambye kituufu naye yabadde ayina emisango gwe bakuwambye omaye balina eyo enjogera y'ekiyaye golaba nga bawamba buli kimu golaba akuwambye nze siriiwo oba ntegedde kali n'oyo n'omulabira mu angeyo nti yafuna enzikiriza eyawamba obwongo bwe ey'ekibuyabuya olina okukkiriza obeere mu buyabuya osobole okusavaivinga n'okukkiriza obeere mu buyabuya osobola okusavaivinga byebyobufuzi bya Afirika nti waviirayo kati ennaku zino nzibulwenzijao nendisikasinga abantu bagamba oyeseka munabyabufuzi naye nga sina gwe nasabye kalulu ate era ne mu bwongo bwange tekikola ki yadde obwa chairman bubuno bubindabinda tekiribeeramu va kuba chairman yadde obwa chairman bw'oluzzi mu bwongo bwange
Yes. N'obuvunanyizibwa bwewange wakane bukeera ku makyanga bwakuba kwa kalulunze sesimbawo. Wakiri asikali nkamuwa. Nembuwa ye. Kati nze ebyo mu bwongo bwange tebukola ki? Tebirimu. So abantu manjagala batufune bulungi. Nti simanyi lwaki okwogera oli abo virusi kubitatambula ebigenda maaso mu ggwanga mbobeera politician. Ate okwata omuzina ono ddakole ku TV nga wano nowaana nti bannaye yadde oluguudo nate tutolanga lubi. Tola we lufaanana bwe luti. Gwokimanyi nti novaayo n'ogamba nti nno oluguudo nate lusinga kololo obulungi. Wakimanyi nti mu gavumenti bakuwa ekifo. Wekanga bakwada obuwabuzi bw'omukulembeze w'eggwanga ku by'enguudo. Bakuwa obuwabuzi bwa pulezidenti ku by'enguudo. Era nga bagamba singa mwenna mubeera nga Seekooyo. Seekooyo mulungi nnyo. Gavumenti tajogerera bubi. Gavumenti ajogera birungi byereere. Muli basiru. Nalabye Kasolo ng'agamba mbu yalabye zino emmotoka zinenene zino ennene ezitikka zifuso nga nti nololengera omuvubuka nga efuso eriko ebifaananyi by'abakulembeze abanyiza gavumenti nga ebifaananyi bya Kyagulanyi ebikulembeze by'abantu ebifaananyi by'abakulembeze ebinyiza abakulembeze mu gavumenti kati ebifaananyi bya Kyagulanyi ku mmotoka ag'enjawulo binyiza gavumenti binyiza abakulu mu ggwanga. Abo Bakasolo baleke nabo oluusi obasaasira kati boogere ki? Nze nyina mukwano gwange mukungu mu gavumenti eno yaŋŋamba Seeka teriyo kintu kizibu mu nsi muno nga kukolera mu gavumenti eno. Naye mutuleke kasa tufuneyako okukola ki? Akokulya. Bonna ke babeere Bakasolo abo tebaliyo nti baagala nnyo ebyo bigenda maaso tebabiraba. Gw'osuubira tebaasoma. Si basajja bakulu. Si bayivu. Bayivu. Uli bamuchalenjinga mu Lungereza. Ate Olungereza kyekitegeeza obuyivu. Tuyinza okubeera omuyivu nga notamanya kwogera Lungereza. Muveemu endowooza y'ekiyayi Mayanja. Ate kigattako si kyekitegeeza ne kigattako. Muveemu endowooza z'Abazungu ze babateekamu. Ate bo Abazungu abagamba nti musome nnyo ate wabwe tebasoma. Ate tuyinza kuba muyivu nga watula mu kibiina n'osoma. Nate Lungereza ndo nga lukusumbuwa nga tolumanyi. Nzo ndaba wano singa nali MP ne neesimbawo ne mwaja ng'olayira esobola kulayira mu Luzungu. Kifo kiba kikulemye ssebo. Awo munvaayo. Parliament oba ebe kulemye. Ekyokuli sinza genda mu Parliament n'enteesa mu Luzungu. Nende ssebo lyeteeka ssebo. The reason why Parliament zammwe tezikyalina makulu. Tezirina makulu. Ng'okimanyi President otera okulaba speech za President w'e Kenya. Mpayo nakulumunga era akoze speech mu Luzungu. Aba mu Kiswahili. Kagama aba mu Kyenyagwanda. Nowe Tanzania akola speech n'agimalako. Ate nga teri ya interpretinga. Akola speech n'agimalako ng'eri mu Luswahili. Kagame watayogedde Luswahili agera Lunyarwanda. Yes. Muli mu bintu bya kukoperera bya kiyaye. Iwe honorable. Abantu bakulonze beebukoma nsimbi eri wansi. 2% be basoma. Ontegedde nojja okuba representing eno noyogera Luzungu. Ngobagamba nti muteekeko UBC mu ndaba kawungezi ku live nja kuba niteesa mu Parliament. Abantu bakuba ba MP obululu mwena ne mukwata kutama nga oyo bamuwangudde. Ng'omusajja abadde mulungi nnyo mu Parliament. Kituufu abadde mulungi nnyo mu Parliament naye nga abaamuno tebabitegeera. Oba kiregedde nze nali mpagira Honorable Walukagga eyagamba nti omuntu mu Parliament ateese mu lulimi lwakola ki lwategeera obulungi wakiri bateekeba aba interpreter wali okitegedde because 85% ku bannayuganda bategeera Oluganda. Okimanyi nti Parliament yo singa yaleetesa mu Luganda singa temulina buli bwanguzi. Singa Parliament yaleetesa mu Luganda MP mumulete jukira buli MP abeera ne secretary mu office ye. Kati mulete MP oba wa P2 ajje mu Parliament mu mwe secretary yasoma. Okitegeera. So kati amawanga gonna agakuze. Nze kino kankikubuulire. Tekisobokera ddala kino bakibanyiize. Teriyo nsi ekulya mu lulimi lutali lwayo. Twakisina wosola kisanga. Teriyo nsi ekulira mu lulimi lutali ku ki talirwayo. Abantu bonoonese Mayanja. Nolaba omusajja omukulu n'abeera ku mukolo n'aleeta muwala we ayogereko eri abantu
omuwala n'alimu okwogera taata naye tonda nti mutusonyiwa omwana tamanyi Luganda stupid naye nga tata nnyonnyodde bulungi nnyo mu Luganda n'ayita muwala we ajogereko eri abantu ababuuzeeko akola ne kajja good afternoon ladies and gentlemen my name nze sibeera ku mikolo egyo manjagala ekintu kinkwate nkakwate mu bulago nkatuge ani gwe kamanyiira ani gwe kamanyiira nga keka Nassaka naye tekamanyi mu Luganda naka ate ntata n'ataba na nsonyi n'agamba bannange omanyi ono omwana Oluganda yalwerabira iso ni wayo abazungu badde eri mu ntebe zaabwe ne balabira ddala weewe nti mutuufu baatumala mayanja omuntu kasita akuggyako olulimi bw'ati aba agenda kukola byonna byayagala ontegedde amawanga gonna Germany Japan Russia Isirayiri Korea amawanga gonna gakwesa ennimi gakulira ku speed ya Kizungerezi okitegeera lezo ne wayinze bisibibeeramu manje nze sibibeeramu gwali mpulira nga discussinga nga nkola discussion na dakika 3 nga ndi mu Luzungu mbeera musiru byenjogera mbigamba bali mu kyalo mbyenjogera mbigamba mama bange tebabimanyi tebasoma otegedde omanyi zeka nkwecho okulabira mulimu ennaku zino abawala aboogera oba oluusi abadde awandiika message n'awandiika message n'agamba ngenda kujja Kampala at 3 PM because nabadde nkyeteekateeka kakati nolaba bw'agatta nze bisimuddamu nga nsirika bangenda kuyombera bwereere okitegedde so kakati amawanga gakula nnimi gakula lulimi without lulimi temwina kye mugenda kutuukako ng'Abafirika ontegedde so kati bano abavubuka gye navudde bategeere embeera mwe balina okuddamu okukola ki okutambuliza politics waabwe bwe batakitegeere politics agenda bakaluubirira ebbanga lino lyonna eribulayo because ate wano wetusuuse eggwanga kati tuli ku kizibu Uganda kati weeri wazibu nnyo time bomb lwakuba ekyo omusomo mulungi bannansi bonna bategedde otula namuntu mama omusinganye mu hoteri yemboozi gy'osanga kati abantu kasita baba nga batuuse mu mbeera etegeera bwe batyo ti tuli ku kizibu kati awo nze mba sikyasaba nga neebaza Allah nga kati weebale bitegedde by the way njagala kwebaza nnyo ow'ekitiibwa General MK General Muhoozi Kainerugaba kyemwebazaako kiri ekintu eki bannayuganda abagyemu otulo atya abasajja Bakyagulanyi nga boogedde ebigambo bannange mwerwadeko bannange nga bannansi banyega kati akasajja kazze kabazuukusizza bugambye abantu baweddemu otulo olutunyo wa boda bwati we yemboozi gyakutandikizaako naye seeka eggwanga lino oliraba otya gye tugenda walungi kweri otegedde nze soogera nnyo bingi manya kati eyo nayo ndiga ezuukuse otegedde ogenda okutuuka ku mukolo otuukayo bwoti bannange ebigenda maaso eggwanga mulisabire nnyo nga manya n'oyo faaza azuukuse okitegedde kandi naye abaana nga boogedde ebigambo Bakyagulanyi nga boogedde ebigambo radio nga zigambye bantu bigambo gamba bannansi nga balinga badira pamba ne bamuteeka muki mu matu weeba kati lwaki seebaza musajja nga General Muhoozi okyebaza buli kintu kisigadde nga bwe kiri omuvuma buli kiramu ne muwemula ebisesa and you speak vulgar ate bino ebigambo byemuwemula nze byenkuze mpulira and the words of obscenity is oluno natunudde ndaba oba nnindayo ekipya and I waited to see whether there is something new tewaliyo kipya there is no new word ate byonna tebikyusa Uganda and all that cannot change Uganda era bituleka we tuli and they keep us the way we are ebyokulwanyisa byokwama mulindeeko mwe abawisize ngenda kubagamba nti kati mukube endoolo mumpulirize bulungi nnyo listen to me nze nazze n'ekyokulwanyisa
nkyusa ekipya. I come with a new ammunition. Bakiyita kusabira Uganda. Is known as praying for Uganda. Ekyo ekyokulwanyisa ky'okuvuma n'okuwemula kimundumundu ekikadde omutali masasi. That ammunition of abusing is just a gun without. Kyatalagadda. It is wasted. Kikadde ekitayinza kulokola ggwanga lino. It is very old that cannot serve Uganda. Ekitalina nakyo kikolako wadde akatonotono bwe kati. Which has no impact whatsoever. Kama waffe omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli bwamba mwagala kukyusa bukulembeze. If you want to change the leadership. Daniel 2:20 mwe mwagamba. Daniel. Tuwulira nga tuli basibe mu Uganda era embeera etusobedde. If we feel we are bound in Uganda and the situation is intense. Zakariya 9:12 agamba. Zachariah 9:11. Mukyukire ekigomo abasibe abalina essuubi. Turn to me, the prisoners that have hope. Mukyukire ekigo. Turn to the stronghold. Ani kigo kyaffe? Who is our stronghold? Yogera nti Yesu. It is Jesus. Oyo kye kigo kyaffe Uganda. It's our stronghold as Uganda. Temubusabuzibwa na kuwemula Yesu kye ky'okuddamu kyaffe. Jesus is our answer. Kama waffe omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Mukyukire ekigo bannayuganda. Yagambye nti Pastor Namakula ono alina ekkanisa enateeta awo. Yavaayo n'agamba mu katambi akaasiko kati kano kajja ku lwa Sande. Ayita mu luguudo lw'ennateete n'agenda mu kanisa. Waayita wennyini. N'atuuka mu luguudo lw'ennateete. Mu luguudo lw'ennateete awo waayita n'agenda n'asumba abantu Pastor Namakula. Ayita Nateete bw'ati. Ku luguudo olufaanagana bwe luti emyaka 7 nga luli bwe luti. N'agenda mu kyaki. N'asumba abantu. N'abagamba ensi eri bulungi nnyo. N'abantu bagambye ne bakuba enduulu. Nga nabo bayise mu luguudo lw'ennateete. Todde gagamba nti abawiise omusoka musiriikirizeemu kugenda kubagamba muzifuubwe kasuke malo okwogera ebigambo. Bonna nga bayita mu luguudo lw'ennateete ne baluyitamu omwaka ogusooka nga luli bwe lutyo. Ne baluyitamu ogwokubiri nga luli bwe lutyo. Kati empasita n'agamba mujja kati tusabe. N'abagamba mwebale kusabira ggwanga lino ebintu bitambula bulungi. Nabo ne bakuba enduulu. Kati ku babiri kuliko omutamiivu. Either abasabira mu kanisa ye oba ye mwennyini. Oba ye mwennyini. Kubanga bapasita ennaku zino simanyi lwaki buli pasita atutimuka bwati atutumukira nnyo ku Kyagulanyi. Bajja na mission ki? Simanyi. Eno muffe mbadde sinawakirabayo nnyo ne mbakatuliki ne mbakristaayo. Naye simanyi lwaki buli pasita ayagala okutumuka atandikira ku muvubuka ono. Naye oyo mumuveeko anoonya kakulya mukazi wattu. Anoonya kakulya. Ate sente za kanisa ani asaba accountability? Tewali n'omu. Naye yabufumbo bwamulemye n'asuulawo bba n'agala kati nkole ki chipusi ziganye. Nsiisa chipusi kwa soli mwokeza aganye nkole ki n'agenda mu business etaliko kuwa musoro. Oyo anoonya kakulya takumalira budde mayanja. Yenoonyeza kakulya kubeerawo. Yenoonyeza kyakubeerawo. Ani agandi mulokole? Pastor abulira ku katooti. Eriyo mulokole ayogera ebyo bigambo. Akitegedde. Ekyobolokole ekisooka yagambye tajja kwetonda so kiri. Omulokole yennyini nga yalokoka kyasooka okutegeera kwekwekkanya eri omutima gwe. Okwekuba mu kifuba. Kubanga Bayibuli yamu yennyini gye musoma egamba nti omuntu bw'akuba oluyi ku side eya ddyo ng'okyusa nga kuba ne ku ki? Ne ku kkono. Kakati Namakula muveeko Bayibuli tabitegeera si mulokole oyo. Because gwe munaddiini tuba tukusuubiramu statement ndala yabukkakkamu. Okitegedde? Ne bwe nga munvume ne bwe munanvuma sijja kwetonda ne bwe munkola okitegeera ye mutamiirira ye munywera enjaga olunyiri lwa Bayibuli oba olutuukiriza. Pastor Namakula yadde kukyusa side eya kkono naye bakole ki? Bakubeyo. Awo twandikakasizza oba pasita bwe. Nakugamba bannaddiini kye tulina okumanya. Bano abavubuka ab'ennaku zino bayinza nze sebatwala nnyo nti bavuma. Yadde lusimbalaba nga bavuma abantu naye nze mayanja kabeere mukyala nga anobye nga tonnaba kutandika kumugamba onomba otya abakazi ennaku zino bakyanoba. Sooka okkakkane osooka otunula ekiri behind ekimuviiriddeko kukola ki?
okukola decision eyokunoba yeah. kubanga kigambo kunoba omukyala n'asuulawo omwana we n'amaka ge gabadde atuddemu abamu baleka ziggoloofa si kya bulijjo olina okusooka okumwekenneenya ennyo n'okumuwa obudde omwetegereze omanye ensonga kyemuviiriddeko kukola ki okunoba ontegedde kati bano bavuka ennaku zino mbalaba nga bavuma abantu loli nateekawo vidiyo nga bavuma bakola ki ye option yokka oluusi gye balina kuba tebalina mundu yes kubituusibwa ku bannaabwe ne balaba bannaabwe 10,000 nga babaleese bali ku mpingu emu buli wiiki ontegedde ne balaba mukama waabwe gwe bakkiririzaamu Kyagulanyi nga bamunoonya tebakyamukola ki tebakyamulaba gwe bw'ovaayo nojja noyasamya akamwanga olaga ng'ebintu ebiteredde toyinza bawona kati nze ng'omugezi nsooka neŋŋamanya nti abavokano bava ku ki okuyisaamu omuntu amaaso nakugamba nairiko ne ku TV emu nenkyogera nti regimu y'abavubuka bano n'ebyobufuzi byabwe bw'oba oyagala okuwona obusagwa bwabwe bw'oba tobawagira sirika okusirika kyakulwanyisa kinene nnyo ekiraga nti era omuntu tomuwagira ontegedde naye bw'onajja mu layini yaabwe because kiri kyenkugambye nti ebintu ebingi biba tokyalinga socially, politically, economically emyaka gibalaba gibagendako tewali kiddako oba ontegedde kati gwe buli obeera ng'oli wa kitiibwa mu kitiibwa kyo kyonna nojja n'oyimirira mu maaso gaabwe kye balina ekyenjawulo ekiyinza okukugjawo bagenda kujerega bagenda kukuvuma bagenda kukuvoola nalabikawo abaana abamu nga bagamba mbu yali akola nabwa kitunzi ebyo byonna tetujja bitunuulira okitegedde nkugambye ali mu kweyiiya pasita Namakula ali mu kweyiiya kati mumuleke yeeyiye naye lwakuba ate yawalampya wabi abantu bagenda kudduka mu kanisa era Namakula tasuubira nti abo bayogeramu ebigambo ebyo abo bayogereramu ebyo babasendedde emidaala ne bajja mu kanisa yo bafune essuubi ontegedde basenze bukonteyina bwabwe ne bajja mu kanisa yo baddemu amaanyi bavudde South Africa ng'emirimu giweddewo ne bajja mu kanisa yo bafune essuubi ontegedde abamu balwadde bagenda emulago ng'eddagala libuza gwegenda mu makanisa g'abalokole aba abantu abavunda amagulu abantu bavunda ebiwowoolo ensi nemusobera nga talina sente zigenda mu Cancer Institute n'agenda mu kanisa ontegedde abo be bantu nnyabo Namakula boolina mu kanisa eyo kati kino kankikubuulire oyo guno mwaka guno agenda okuggwako ajja kuddayo mu kyalo asaaga pasita Namakula agenda kudda mu kyalo ajja kuddayo bw'ataddako najja n'agamba amalala ku muzindaalo ate bameka nze kankuwa ekyokulabirako waliwo pasita yali w'amaanyi bamuyitanga Kiwedde lino Kiwedde mujjukira wamulabako namulengera nga mu bifaananyi ogamba yafa gyali Kiwedde yali nga Namulanda ziti Namulanda ku luguudo lw'Entebe ng'olw'Essande essaawa 2 nga traffic abeera ekibuye ku rawunda ng'avuga hama abantu bonna baavanga Kampala bagenda Namulanda ewa Kiwedde ewa Kiwedde neesebo mwali mu nsi tafanga mwali mulamu mulamu nnyo nalaba kati ewaali ewe bazimbawo ennyumba z'Abasudani apartment bazipangisa okitegeera kakati amalala ku katuuti k'eddiini si malungi manya abantu booli nabo balina ebizibu byabwe eby'enjawulo ate ekirala abantu bajja eno gye tubeera mu mizikiti mu kanisa mu kereziya nga banonye assurance wakati waabwe n'eyabatonda kati assurance ng'erina kuyita mu ggwe wakati mu kubazzaamu essuubi n'okubategeeza nti ebigenda mu maaso bya bulijjo mugumiikirize ontegedde kyekibaleeta awo tewali kirala kati ggwe boddamu ebyo nalabye omukyala envuma gye bamuvupyemu kale nga yeswaza nga pasita yenna alina amagezi nga ddala si agenti nga talina biruubirirwa bya nsi omanyi ekyo kyanjawulo osobola okuba nga oli pasita oli seeka oli father naye nga ebiruubirirwa bye bikwetolodde bya nsi eno nga oli mu byansi kati ku kyanalabye ku Namakula ow'Olugave nga bw'aba alina nga tali mu biruubirirwa bya nsi kigambo amusole statement yampabyeko kyekinabadde musuubiramu kyebananga abakkiriza nkomyewo ku Sande eno ku Sande wedde nayo kya byabadde ku social media mubiveeko nange ndi muntu otegedde bwe bira byansobyeko mugire tusabe kale
Era namulabye ejjo nga akomezaawo sijja gwe kakati tona bana kukutula nika 3 ogamutane tojja pastor namakula yazikutula de nika 3 so sebo sheikh sebo mbani njagala okimenyewo yazikutula dda namba ku katuuti oya katandika yakatandika so banaddiini balekeraawo okuteeka essuubi ly'abantu baliteekemu katemba olw'okubanga baagala gavumenti ebalengere nabo babaweeyo akamotoka kyekimwogeza era kati ekiri awo ekyabadde owuwe ngenda kugamba ba president akuwe security president bamuwe security kyekiddako kati olwoyo pastor era kati lwerukuluddako era omanyi president Kyagulanyi aliwo nga kyakutiisa ono yayogera ku bannuupu ne bamukambukira waye Mr President twakizudde nga obulamu buli matiga yeetaga security bonna babujingo enfuna gye bafunamu security golaba banaddiini bameka abakuumibwa abaseeka bameka abakuumwa emmundu olina father gwomanyi mu Uganda no nga akuuma mundu sina gwe mmanyi lwaki bapasita be bakuumwa paatulo gende wabujingo olabe abasirikale batambula nabo atuuka noloza nti minisita yayingidde weno mundeeba aliwo yenna pasita Kayanja okitegeera ali Lubagaawo lwaki mu bapasita mukuumwa amagye okitegeera kati ono yabadde ayagala tuzzi kuva mu State House era ogenda kulaba mu nnaku ntono nnyo nga alina babodegaadi aba babiri bamujje eri kuma president abaline mundu nga bataddeko n'obukookolo bagenti abanuupu wadde bafollowinze nga obulamu buli matiga yeetaaga bukuumi naye nga kale olina numbers y'abantu bameka gwe tolina numbers okitegeera so bano abavubuka ensonga zaabwe muziggyemu nnyo olwali nze mbawamu ekitiibwa lwa nsonga issues baliko zitubuna ffenna okitegeera Mayanja ensi yonna ng'erimu abavubuka ng'ensi yaabwe efa nga balaba ate naye etama ontegeera nga beetuddeko nga beetuddeko etama naye ensi erimu abavubuka ng'ebigenda mu maaso mu nsi nga balina gwe beesigamyeko abavubuka ba Uganda ebitundu 9 ku 10 beesigamye ku muntu ogwo yaluwa Kyagulanyi gwe kubisamu akafaananyi olwaliwo nga Kyagulanyi taliiwo era nga abavubuka tebagenda kuddamu mulabako ebbanga lyonna silence togiraba gwe eri mu bantu silence togiraba erimba buloga emikutu gyamwe tegigudde egyaba buloga mingi gigudde ba YouTuber bayuuya nyina YouTuber gwe nagamba saamukugamba ngo bagobye mu apartment bamugobye mu apartment mwabadde asuula side z'ekyanje eyo abadde akeera ku mulimu gumu okuva 2019 ng'akeera kuvuma Bobi Wine okitegeera kuva 19 ng'akeera kuvuma Bobi Wine buloga bamugobye mu apartment ekyanjaawo takyalina waasula bonna omanyi bonna baatuusemu ab'NRM buli gyatuuka tebaddamu kukwata masimu okitegedde badde banyumiza nimugamba abavokake mulabe lwaki togenda n'okola gwani agamba nti okuvuma munno emu ku bizinensi ey'amaanyi gy'olina okusinziirako okuweerera abaana babiri n'omukazi ng'ovuma mulala ng'okosa muntu famire yeekeera kulaba ng'omuvuma okitegedde kakati oyo abadde akeera kuvuma Bobi Wine era kamukubuulire nakugamba ne luli Bobi Wine waatali politics wa Uganda taliiwo sebo wali tulabe kati mbuulira abaliwo balina move yonna gye bakola ene move bukyanga Bobi Wine afuluma abali bagamba nti Bobi Wine yayonoonye politics yayonoonye ebyobufuzi bya Uganda n'akuba ebibiina byonna ne bigwa ku ttaka Bobi Wine amaze emyezi takola ki taliiwo press conference zammwe zitwala mwami Museveni zituulawa obakyalireko naffe mutuyite because abadde alemesa opposition okujjako mwami Museveni takola ki taliiwo Honorable Mabike weyaayo Honorable Mukasa simanyani Mukaku Lubega weyaayo okitegedde Honorable Bwani kawaddawa Honorable Mpuuga weyaayo Bobi Wine yali abalemesa okutwala Museveni yadduka Bobi Wine yali taliiwo ayinza n'obutadda
omusajja mumutwala ddi kuba muwe muli wano mumutwala ddi tubayambeko okumukwata nga tumufulumya olaba obusajja buno kumabuya okitegedde Bobi Wine onabokoma wano nga butandika Bobi Wine talina kyazaako siraba nga kibiina talina kyakizaako nga kya people power nga kya Nuupu ekibiina kya Nuupu kyayonona ebibiina byaffe byonna Bobi Wine bwe yagenda mu America yagenda ne ofiisi zammwe teziriwo wali Emmengo FDC teriiyo najja nankumbi jeri PFF teriiyo wali ku Katonga weri abange mwe muzaako ki ensinga efa muzaako ki okitegedde muzaako ki because bw'oba baddemu ng'omuwala mumukwana babiri okitegedde kaakati muli Masaka obaga ati amunnemesezza olwokuba alina ssente amunnemesezza kati ono bamugje avudde ku kyalo agenze e Kampala noddamu nomuwuliza nga talina yadde ebibiri ate omuwala nga nosigala nga omutunuulira butunuulizi ng'osigala ogamba mayanja yakunnemesa kyokka mayanja yagenda Kampala omusajja takyalina Shamimu nze nkwewuunya mayanja yakunnemesa ate tunakola ki okitegedde kati ekisajja kiba tekikola kiba kirimba kiba kitya Shamimu kikwata ku musajja yetaaga vivi kati bano political parties zaabwe zonna zeetaaga vivi tezikola tezisobola kusituka ontegedde because abantu bazuwa trust ne bagirya bonna bagivugamu emmotoka trust bagyambalamu amasuuti trust bagifunamu visa ezigenda ebweru trust bazifunamu bubasalo obw'okuweerera abaana okitegedde neggwawo so kakati tubakubira omulanga Bobi Wine taliiwo mutuyamba agende okudda ng'akasajja mukakoze eki ng'akasajja mukaggyeko okitegeera nze naba kijja kutuyambako nnyo okulaba nti NUP bagikubira ddala kutaka okuggwawo otherwise bwakakomawo bwekakomawo nga temulina kyemuteeseteese ne muddamu ne mwasamya emimwa wano mukitegeera tukkirize mayanja bonna bapolitician bawo ne babalira ku Bobi Wine plus NRM bloggers tebakyayina mirimu because tebakyayina the reason why obadde olaba ebbanga yonna NRM babadde batandise nako okwevuma bokka nga waliwo abakuba Hadija Namyalo babloga okitegeera waliwo abakuba side eno abala nga beekuba bokka na bokka because empagisa edduge mu politics teriiwo ate nga kuba badde baliira do you know ng'abaana bakeera ku makya ne bawerekera ne bateegawo ku ofiisi y'NRM ekyaddondo nobaga nti mwemukola mu kintu ffe tubeerako nga tukakkanya Nuupu ku social media nga gwe mulimu gwabwe ogubakeze ekyaddondo balina n'entebe yaabwe ya president bamuleetera abantu nti bano ssebo be batukolera emirimu ku social media nga batukubira Nuupu basasula buli mwezi bafunayo obusente just ye bubaweerezaawo so kakati obwavu buluma abantu era mayanja twabanga omuntu akuwa sente nti kankuwe sente ogenda ovume gundi bw'anaavaawo n'alyawa tewali ng'okimanyi nti Bobi Wine yasuula institution zonna bugundi bwonna ekitongole kyabwe ekyabayimbi kikyalimu ayimba gomanyi ayimba ng'ogyeko Kingisaha bonna tebaagwa sebo bebe kulya kafulumya alubamu namba sebo tomumalamu maanyi alubamu namba bagenda giteeka wano mu comment section bw'ofunayo abantu bataano abagimanyi bebe kulu asobola okuteekateeka show ekalamoja abantu ne bagendayo oyayimbira mu central business wano mu Kampala ye muyimbi omuwa mu Kampala agiteeketeeke bukoma nsimbi ekisaawe kijjule ono omuvubuka Manisuru yabadde kyenjojo nakuba ekisaawe ne kibooga Uganda yasigaza omuyimbi omwoyo gwe genda okuli research Uganda yasigaza omuyimbi omwoyo Kingisaha yasobola ogende Kalamojja n'agende Pakwach n'agende Kasese abantu ne bawulira otegedde naye twala alubamu ye Kasese abantu bajje mu kisaawe wali ebwera ofunewo abantu yadde 2,000 bano ekiboonoonye buli wabanga agenda teekateeka alubamu ye okugitongoza ayita BNRM ayita Honorable Geno MK nja kuyita gundi nja kuyita Aruna Kasoro nja kuyita gundi okitegedde baagala buno busente bw'amangu otegeera so kati Bobi Wine
muligundi mu kisaawe ky'okuyimba yatekayo omuyimbi ogwo King Saha ontegedde era nze namugamba King Saha bali bamugambye nti agende mu byobufuzi ne mugamba tebakusiriwaza politics sagwao kubanga waliwo oluvuvuma awo nti agayaga kujja kwesimbawo ku nchenda kawuka politics sagwao busiro simanya biki ne muga politics sagwao ekitone katonda kiyakuwa ekyomuntu tekiggwaawo n'emyaka 7 abantu bakizuukusa ne muga tutawane bano bagenda kutomeza bali bamumaze mutomeza era government emuteeza bamanya agenda kujja mu politics bamulye namulaba nga bagamba ajja akola move yonna mu politically singa naye ali ku ttaka era ne yeleta nso okwogera ngenda kujja tutereze ba Eddie Kenzo simanya baani bagwabo mbaveeko otegedde basigala kuyimba nga gundi agenda kuwasembaga ku Sheraton ne bamwa 200 na jana can you imagine a full celeb in the country no yimba ku mbaga a full celeb in the country ne bakulita ndi jango yimbe ku mbaga gundi awasa bali bagenda musanyu lyabo yimbe mbantu abantu batasoka 15 ku Afrikana ku mbaga ya Seka Kamyoka ekyo maserebu musina toina bokisanga wakiregera edda baserebu batu abatyanga serebu tyayimbanga misana ayimba kiro boina walingo mulabi serebu nga jana ayimba emisana serebu bamuletanga kiro nga tebabisewo kateni ngane nyini yebisse bamutya musuuka oluva ku stage nga bamubika ogusuuka nga bamujjawo ontegedde bano baserebu bena kuzino bajja ne kukwalula abalongo natekako ekanzu nayimba sawa 8 ogw'emisana okitegeera so kati Bobi Wine kyakoze ba celebrity mu Uganda ate bonna ekibase kiri kimu kwe kulowooza nti bonna bagenda kubeera nga Bobi Wine kati abo baggwa so bwe bwavu obuluma abantu mayanja ennaku zino bantu kusuubira nti nja kubuukira mayanja wakoze eki wabuukidde kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege abyebyo njagala kujjukiza nti bannange eddagala erigoba omuntu kumwenga n'essigala weeriri likyaliwo mu bungi nnyo mwebale nnyo abatwogedde sayidi eyo eddagala erigoba omuntu kumwenga n'essigala mu bbanga ttono just mu wiiki emu enjawulo beetandisa okulabwako era omuntu omwenge n'essigala abiviirako ddala waliwo eddagala lye bayita Salam Spray lino lyo ligoba malogo amalogo bana bateka ebintu simanya kujja kusiranya mu bizinensi simanye waka ebyo byonna kanako kakufuuyira ka spray otambula nako mu motoka mu office na buli wantu wonna naka abantu bakagadde nnyo ka Salam Spray banange nako mu ngero kekwata nako kakyaliwo mu bungi nnyo weekali eddagala EVV yamanyi ga kisajja naliwo eriri mulyekwate bannanga abaami ebintu bitabuse ne tokkiriza ate maka kutabuka tukiriza amaka gasigalewo ngo we okozesa EVV asokuba nga lukimu kitambula bulungi nnyo saidi awo kakati ate bannaffe aba Salam bakuletedde bashiki abakugu abagenda abagoba abagenda okusomera edduwa basheki abakugu bano bo bakugu mu ndwadde z'eddogo n'amajinni bagamba nti webali eddogo erita emirimu eddogo erita obufumbo eddogo erya buli kika beekwate webali nnyo bino simanya kakati ebintu bisula bikuba ku mabaati simanya waka waliwo n'amajinni gamukuba gamuli bubi gabusula gamutuga ebintu bisula bituga abaana ebyo byonna bagamba nti nno webali beekwate bajja kuba obujjanjabi bwe babuleeta kimu kyonna kiterere kidde mu nteeko kale okufuna obujjanjabi bwo bwonna osobola okuba ku 0708 94 21 45 0708 94 21 45 oba okunoonyako nemba nga mbakutuusaako bulungi nnyo kale mbadde ne Sheikh Kamyoka tukwagaliza kaseera akalungi wiiki ennungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala
era watamalik momwe nabayinako kenkovu abantu boberanga mweru kigenderere nnyo boberanga oli mweru osobola okubeera nti nokosiza kano boberanga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa fono naberanga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga serengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba baako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidde mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.